Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abaggalatiya. Abaggalatiya essula 1. Nze Pawulo omutume. Obutume bwange tebwava mu bantu wadde okuyita ku muntu n'omu, wabula bwava eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe eyazuukiza Yesu oyo. Nze n'abooluganda bonna be ndi nabo tuwandiikira ab'ebibiina by'abakkiriza Kristo ebiri e Galatiya. Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwe ekisa era babawe emirembe. Kristo oyo yeewaayo olw'ebibi byaffe alyoke atununule mu mulembe guno omubi nga Katonda waffe era Kitaffe bwe yayagala. Katonda oyo aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mbeewuunya mmwe mu kaseera kano akatono muvudde ku oyo yabayita olw'ekisa kya Kristo ne muwuliriza amawulire amalungi amalala. Mu butuufu tewali mawulire malungi malala, wabula waliwo abantu abamu ababatawaanya nga bagezaako okukyamya amawulire amalungi aga Kristo. Kyokka ne bwe tuba ffe oba malayika avudde mu ggulu n'abategeeza amawulire amalungi amaawufu ku ago ge twabategeeza, avumirirwe. Nga bwe twayogera okusooka era ne kaakano nkiddamu nti bwe wabangawo abategeeza amawulire amalungi amaawufu ku ago ge twabategeeza, avumirirwe. Kale kaakano nkolerera kusiimibwa bantu oba Katonda? Oba ngezaako kusanyusa bantu? Singa mbadde nkyanoonya kusanyusa bantu, sandibadde muweereza wa Kristo. Abooluganda, mbategeeza nti amawulire amalungi ge nabategeeza si ga bantu buntu. Saagafuna kuva ku muntu era tewali n'omu yaganjigiriza, wabula Yesu yennyini ye yagammanyisa. Mwawuliranga bwe nabeeranga nga nkyagoberera eddiini y'Ekiyudaaya, era mwawuliranga bwe nayigganyanga ennyo ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo nga ngezaako kukizikiriza. Era nasinga nnyo Bayudaaya bannange bwe twakula, ne mbasukkirira mu kujjumbira obulombolombo bw'abajjajjaffe. Naye Katonda yanjawula nga sinnava na mu lubuto lwa mmange, n'ampita olw'ekisa kye. Era bwe yasiima okummanyisa omwana we ndyoke mmutegeeza ab'amawanga amalala, sirina gwe neebuuzaako wadde okwambuka Yerusaalemu eri abo abansooka okuba abatume, wabula nagenda mu Buwalabu oluvannyuma ne nkomawo e Damasiko. Ate bwe waayitawo emyaka 3 ne nnyambuka Yerusaalemu okulaba Keefa, ne mmala naye ennaku 15. Kyokka saalaba mulala ku batume okuggyako Yakobo muganda wa Mukama waffe. Ndayira mu maaso ga Katonda nti bye mpandiika bya mazima sirimba. Oluvannyuma nagenda mu bitundu by'e Siriya ne Kirikiya, era nali sinnamanyibwa ba bibiina by'abakkiriza Kristo ab'omu Buyudaaya. Wabula baawuliranga buwulizi nti oyo yatuyigganyanga edda kaakano ategeeza abantu bakkiriza ekyo kye yagezangako okuzikiriza, era ne bagulumiza Katonda ku lwange. Abaggalatiya essula 2. Oluvannyuma nga wayiseewo emyaka 14 nayambuka nate Yerusaalemu wamu ne Balunabba nga ntutte ne Tito. Nagendayo kubanga Katonda yandaga nti nteekwa okugendayo. Ne ntuula n'abatume mu kyama, ne mbanjulira amawulire amalungi ge ntegeeza ab'amawanga amalala. Ekyo nakikola si kulwanga omulimu gwe nali nkoze ne gwe nali ŋŋenda okukola guba ogw'obwereere. Tito gwe nali naye, newankubadde nga yali Muyonaani, teyawalirizibwa kukomolebwa. Waaliwo abooluganda ab'obulimba abaasensera mu kyama okuketta eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu, nga baagala okutuzza mu buddu. Abo tetwabagonderako n'akatono. Twayagala tulwanirire amazima g'amawulire amalungi ku lwammwe. Abo ababalibwanga ng'abakulembeze oba ddala bwe bali, ekyo kunze si nsonga kubanga Katonda tasosola mu bantu. Abakulembeze abo tebalina kye bannyongerako. Naye baalaba nga nakwasibwa omulimu ogw'okutegeeza ab'amawanga amalala amawulire amalungi, nga Peetero bwe yakwasibwa ogw'okugategeeza Abayudaaya. Katonda yafuula Peetero okuba omutume w'Abayudaaya, era ye yafuula nange okuba omutume w'ab'amawanga amalala. Era Yakobo, Keefa ne Yowanne abaalowoozebwanga okuba empagi, bwe baategeera omulimu gwe yampa ne batukwata mu ngalo, nze ne Balunabba, okulaga nti tuli bumu nabo. Ne tukkaanya bo bagende eri Abayudaaya, ffe tugende eri ab'amawanga amalala. Wabula baatusaba tujjukirenga abantu baabwe abaavu, era ekyo nanyiikira nnyo okukikola. Keefa bwe yajja mu Antiyokiya namunenye lwatu kubanga yali mukyamu. Abantu abamu abaava eri Yakobo bwe baali tebannajja, Keefa yalyanga wamu n'ab'amawanga amalala. Kyokka abantu abo bwe baatuuka ne yeeyawula ku bali, n'abaawukanako olw'okutya abo abawagira okukomolebwa. N'Abayudaaya abalala be yali nabo ne beegatta naye mu bukuusa bwe.
naye bwe nalaba nga tebagoberedde mawulire amalungi mu mazima, ne ŋŋamba Keefa nga tuli mu maaso gaabwe bonna nti, ggwe oli Muyudaaya, naye okwata empisa z'abamawanga amalala ezitali za Kiyudaaya. Kale oyinza otya okuwaliriza abamawanga amalala okukwata empisa z'Ekiyudaaya? Ffe twazaalibwa nga tuli Bayudaaya, nga tetuli bamawanga amalala aboonoonyi nga bo bwe bayitibwa. Naye tumanyi nti omuntu aba omutuukirivu lwa kukkiriza Yesu Kristo, so si lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira. Naffe twakkiriza Yesu Kristo tulyoke tuba abatuukirivu olw'okukkiriza Kristo, naye si lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, kubanga tewali n'omu ayinza kufuuka mutuukirivu olw'okutuukiriza ebyo amateeka bye galagira. Kale kaakano bwe tufuba okuba abatuukirivu mu Kristo, ate ne tusangibwa nga naffe tuli boonoonyi, ekyo kitegeeza nti Kristo muweereza wa kibi? Nedda, tekisoboka. Bwe nziramu okuzimba bye nnamenya, neeraga nze nzennyini nga ndi mwonoonyi, kubanga mu mateeka nafa nga nzitibwa amateeka, ndyoke mbe mulamu ku bwa Katonda. Nakomererwa ku musaalaba wamu ne Kristo, kyokka ndi mulamu, si ku bwange, wabula Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mbulina olw'okukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Sigaana kisa kya Katonda. Naye singa abantu baba batuukirivu lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, olwo Kristo aba yafiira bwereere. Abaggalatiya essuula 3. Mu Abaggalatiya ababuyabuya, ani yabaluga? Mwannyonnyola bulungi ne mulaba Yesu Kristo nga bwe yakomererwa ku musaalaba. Kino kyokka kye njagala muntegeeze. Mwafuna mwoyo mutuukirivu lwa kubanga mwatuukiriza ebyo amateeka bye galagira, oba lwa kuwulira na kukkiriza mawulire amalungi? Bwe mutyo temulina amagezi, mwaba atandika n'amaanyi aga mwoyo omutuukirivu, ate kaakano mwagala mumalirize n'amaanyi agammwe ku bwammwe? Ebyo bye mwabonaabonamu bya bwereere? Ddala si bya bwereere. Katonda abawa mwoyo we, era akola ebyamagero mu mmwe lwa kubanga mutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, oba lwa kubanga mwawulira ne mukkiriza amawulire amalungi? Mulowooze ku byatuuka ku jjajjaffe Abulahamu. Ekyawandiikibwa kigamba nti, Abulahamu yakkiriza Katonda n'abalibwa okuba omutuukirivu. Kale mutegeere nti abalina okukkiriza be bazzukulu ba Abulahamu. Olw'okulengera ebiri mu maaso nti Katonda aliwa ab'amawanga amalala obutuukirivu olw'okukkiriza kwabwe, ekyawandiikibwa kye kyava kitegeezedda Abulahamu amawulire amalungi nti, mu ggwe amawanga gonna mugaliweerwa omukisa. Bwe kityo abo bonna abalina okukkiriza baweebwa omukisa nga Abulahamu eyalina okukkiriza bwe yaguweebwa. Abo abeesigama ku kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa, kubanga kyawandiikibwa nti, buli ataatuukirizenga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka akolimiddwa. Kimanyiddwa nti tewali n'omu aba mutuukirivu lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, kubanga omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Naye amateeka go tegeesigama ku kukkiriza. Kale ekyawandiikibwa kigamba nti, buli atuukiriza ebyo amateeka bye galagira anaabanga mulamu mugo. Naye ffe Kristo yatununula n'atuggya mu kikoligo ekireetebwa amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe. Ekyawandiikibwa kigamba nti, buli awanikibwa ku muti akolimiddwa. Kristo yessaako ekikolimo ekyo, omukisa Katonda gwe yasuubiza Abulahamu gulyoke guweebwe n'ab'amawanga amalala olwa Kristo Yesu, era olw'okukkiriza tulyoke tufune mwoyo mutuukirivu eyasuubizibwa. Abooluganda, ne mu nkola y'abantu eya bulijjo, omuntu bw'amala okukola endagaano n'enywera, tewali n'omu akkirizibwa kugiggyawo oba okugyongerako. Ebyo byasuubizibwa Abulahamu ne muzzukulu we. Ekyawandiikibwa tekigamba nti ne bazzukulu be nga bangi, wabula kigamba nti ne muzzukulu we ng'ali omu ye Kristo. Kye ŋŋamba kye kino nti amateeka agajja nga wayiseewo emyaka 430 tegajjaawo ndagaano eyanywezebwa Katonda, era tegadibye ekyasuubizibwa. Kale obanga Katonda kyawa kyesigama ku mateeka, olwo kiba tekikyesigamye ku kusuubiza kwe, naye Katonda yakiwa Abulahamu kubanga yakimusuubiza. Kale amateeka gaateekebwawo lwaki? Gaateekebwawo okwonoona kulyoke kumanyike, era gaali gaakubeerawo okutuusa ku kujja kwa muzzukulu wa Abulahamu eyasuubizibwa. Go amateeka gaaleetebwa bamalayika nga gayita ku mutabaganya. Kyokka omutabaganya abaawo nga waliwo enjuyi bbiri, naye Katonda ali omu.
Kale amateeka galwanagana n'ebyo Katonda bye yasuubiza? Nedda, tekisoboka. Singa gaateekebwawo nga ge gayinza okuleeta obulamu, olwo abantu bandibadde batuukirivu olw'okutuukiriza ebyo bye galagira. Naye ekyawandiikibwa kigamba nti ekibi kifuga byonna, ekyasuubizibwa kiryoke kiweebwe abo abakkiriza, nga kibaweebwa olw'okukkiriza Yesu Kristo. Okukkiriza bwe kwali tekunnajja, amateeka gaatukuumanga nga tuli basibe okutuusa okukkiriza lwe kwalagibwa. Kale amateeka gaatukuuma okutuusa Kristo lwe yajja tulyoke tube batuukirivu olw'okukkiriza. Naye kaakano okukkiriza nga bwe kwajja, tetukyafugibwa mukuumi. Olw'okukkiriza mwenna muli baana ba Katonda mu Kristo Yesu, kubanga mmwe mwenna abaabatizibwa mu Kristo mwayambala Kristo. Tewakyali njawulo wakati w'Omuyudaaya n'ow'eggwanga eddala, wakati w'omuddu n'ow'eddembe, wakati w'omusajja n'omukazi. Mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Kale nga bwe muli aba Kristo, muli bazzukulu ba Abulahamu, era mulifuna ekyo Katonda kye yasuubiza. Abaggalatiya essula 4. Naye ŋŋamba nti omusika bw'abanga akyali mwana muto, tayawulwa na muddu newankubadde nga byonna yennyini byo. Aba mu mikono gy'abakuza be okutuusa ekiseera kitaawe kye yalagira lwe kiggwako. Bwe tutyo naffe bwe twali tukyali bato mu by'omwoyo, twali baddu abafugibwa emisambwa egy'oku nsi kuno. Naye ekiseera bwe kyatuuka, Katonda n'atuma omwana we n'azaalibwa omukazi, era n'afugibwa amateeka, anunule abo abafugibwa amateeka, tulyoke tufuuke abaana ba Katonda. Era olw'okuba abaana ba Katonda, Katonda kyeyava atuma Mwoyo w'Omwana we mu mitima gyaffe. Mwoyo oyo akoowoola nti, Aba, ekitegeeza nti Kitaffe. Kale kaakano tokyali muddu, wabula oli mwana, era obanga oli mwana, Katonda alikuwa ebyo by'awa abaana be. Edda mwali temumanyi Katonda, n'olwekyo mwali baddu b'ebyo ebitali Katonda. Naye kaakano nga bwe mumanyi Katonda, oba kaŋŋambe nti nga bwe mumanyiddwa Katonda, muyinza mutya okuddayo emabega eri obuyinza bw'emisambu eminafu era egitagasa? Era mwagalagiddemu okubafuga? Mukuza ennaku n'emyezi n'ebiro era n'emyaka. Ntya nti si kulwanga okutegana kwange mu mmwe kufa bwereere. Abooluganda, mbeegayirira mubeere nga nze, kubanga nange nafuukanga mmwe. Temulina kabi ke mwankola. Mumanyi nga nze okulwala kye kyanfunyisa omukisa ne mbategeeza mmwe amawulire amalungi omulundi ogwasooka. Era newankubadde nga nabakaluubirira olw'obulwadde bwange, naye temwannyooma wadde okunneekanasa, wabula mwannyaniriza nga bwe mwandyaniriza malayika wa Katonda, nga bwe mwandyaniriza Kristo Yesu. Kale essanyu lyammwe eryo lyaddawa? Nze kennyini nnyinza n'okuboogerako nti singa kyali kiyinzika, mwandiggyeemu amaaso gammwe ne mugampa. Kaakano nfuuse mulabe wammwe olw'okubategeeza amazima. Abo abalabika nga ababalumirwa, ebigendererwa byabwe si birungi. Kye baagala kwe kubajja ku nze mudde ku luuyi lwabwe. N'ekirungi okulumirwa abantu bwe kibanga ekigendererwa kirungi. Ekyo kya mazima bulijjo, so si lwemba nammwe lwokka. Baana bange abaagalwa, ng'omukazi bw'alumwa ng'azaala, nange bwe nnumwa bwe ntyo ku lwammwe, okutuusa Kristo lwalibumbibwa mu mmwe. Singa ndi nammwe kaakano, nandimanye kye nsaanye okwogera, kubanga ndi mweraliikirivu nnyo ku lwammwe. Mumbuulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka. Temuwulira amateeka kye gagamba? Kyawandiikibwa nti Abulahamu yalina abaana babiri, omu yamuzaala mu muzaana, omulala mu waddembe. Ow'omuzaana yazaalibwa mu ngeri ya bulijjo, kyokka y'ow'eddembe yazaalibwa lwa kusuubiza kwa Katonda. Ebyo biringa lugero. Abakazi abo babiri ze ndagaano bbiri. Emu yakolerwa ku lusozi Sinaayi, yazaala abaana ab'omuddu. Endagaano eyo ye Hagari. Hagari oyo lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu, afaananyirizibwa ne Yerusaalemi ekiriwo kaakano, kubanga kyo n'abantu baakyo bali mu buddu. Naye Yerusaalemi eky'omu ggulu kya ddembe, era kyo yennyaffe. Kyawandiikibwa nti, Sanyuka ggwe omugumba atazaala, leekaana nnyo ggwe atalumwanga kuzaala, kubanga omukazi yalekebwawo alina abaana bangi okusinga oyo alina ebba. Kale mmwe abooluganda, muli baana abaazaalibwa olw'okusuubiza kwa Katonda nga Isaaka bwe yali. Era okufaanana nga bwe kyali mu kiseera kiri, oyo yazaalibwa mu ngeri eya bulijjo bwe yayigganye yazaalibwa olwa Mwoyo wa Katonda, ne kaakano bwe kiri. Naye ekyawandiikibwa kigamba kitya? Kigamba nti, Goba omuzaana n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana talisikira wamu n'ow'eddembe.
Kale abooluganda, ffe tetuli baana ba muzaana, wabula baawa ddembe. Abaggalatiya essula 5. Kristo yatufuula baddembe. Kale munywere muleme okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. Laba nze Pawulo mbagamba nti bwe munaakomolebwa, kitegeeza nti Kristo taliiko kyabagasa. Era ntegeeza buli muntu akomolebwa nti ateekwa okutuukiriza ebyo byonna amateeka bye galagira. Mmwe abaagala okuba abatuukirivu olw'okutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, mwesaze ku Kristo era mwejje ku kisa kya Katonda. Naye ffe tusuubira nti Katonda alitufuula abatuukirivu, era ekyo kye tulindirira olw'amaanyi ga Mwoyo wa Katonda akolera mu kukkiriza kwaffe. Bwe tuba nga twegasse ne Kristo Yesu, okukomolebwa oba obutakomolebwa tekiriiko kye kifuula. Ekikulu kwe kukkiriza okukolera mu kwagala. Mwali bulungi, ani yabaziyiza okugondera amazima? Okusendasenda okwo si kwa Katonda abayita. Ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna. Naye neesiga Mukama nti mujja kulowooza nga nze, era nti oyo abateganya ne bw'abaani alibonerezebwa. Naye nze abooluganda, obanga nkyayigiriza abantu nti okukomolebwa kwetaagibwa, lwaki nkyayigganyizibwa? Singa ddala njigiriza ekyo, olwo omusaalaba guba tegukyali kyesettazo. Nandyagadde abo ababateganya beeraawe. Abooluganda, mwe mwayitibwa kuba baddembe, kyokka muleme kufugibwa kwegomba kwa mubiri nga mwesiga eddembe eryo, wabula mwagalanenga era buli omu abeerenga muweereza wa munne. Amateeka gonna gatuukirizibwa mu kiragiro kimu ekigamba nti, yagalanga muntu munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Naye obanga mulumagana era mulyaŋŋana, mwekuume si kulwa nga mwezikiriza. Naye ŋŋamba nti mugobererenga Mwoyo, lwe mutaatuukirizenga ebyo omubiri bye gwegomba. Ebyo omubiri bye gwegomba birwanagana n'ebyo Mwoyo by'ayagala, ate ebyo Mwoyo by'ayagala birwanagana n'ebyo omubiri bye gwegomba, n'ekivaamu ne mutasobola kukola ebyo bye mwagala. Naye bwe munaagobereranga Mwoyo, olwo nga temukyafugibwa mateeka. Ebikolwa by'omubiri bimanyiddwa bulungi bye bino: obwenzi, obukaba, obugwenyufu, okusinza ebitali Katonda, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, obutakkaanya, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebirala ebiringa ebyo. Ne kaakano nnyongera okubalabula nga bwe nabalabula okusooka nti abo abakola ebifaanana ng'ebyo tebaliba na mugabo mu bwakabaka bwa Katonda. Naye Mwoyo aleeta kwagala, kusanyuka, mirembe, kugumiikiriza, kisa, bulungi, bwesigwa, buwombeefu na kwegendereza. Ebyo tebiriiko tteeka libiwakanya. Era abo aba Kristo Yesu baakomerera ku musaalaba omubiri gwabwe n'omululu gwagwo n'okwegomba kwagwo. Obanga Mwoyo y'atuwa obulamu, Mwoyo y'abanga atufuga. Tulemenga okwenyumiriza wadde buli omu okusosonkereza munne n'okumukwatirwa obujja. Abaggalatiya essula 6. Abooluganda, bwe wabanga waagudde mu kibi, mmwe abafugibwa Omwoyo, muyambenga omuntu oyo nga muli bakkakkamu. Mwekuumenga si kulwanga nammwe mugwa mu kukemebwa. Mugumiikirizaganenga, kubanga bwe mukola bwe mutyo, muba mutuukiriza etteeka lya Kristo. Omuntu bwe yeerowooza ng'aliko bw'ali, so nga taliiko bw'ali, aba yeerimbalimba. Kyokka buli omu akeberenga ebikolwa bye, alyoke alabe obanga muye mulimu ekimwenyumirizisa nga teyeegeraageranya na mulala, kubanga buli omu alyetikka mugugu gwe. Oyo ayigirizibwa ekigambo kya Katonda atole ku bibye by'alina aweeka amuyigiriza. Temulimbibwanga, Katonda tabuzaabuzibwa. Omuntu kyasiga era kyalikungula. Asiga mu mubiri gwe, mu mubiri mwalikungula okufa. Kyokka oyo asiga mu Mwoyo mwalikungula obulamu obutaggwaawo. Kale tuleme okukoowa mu kukolanga obulungi, kubanga bwe tutaddirira, ekiseera kirituuka ne tukungula. Kale nga bwe tulina ebbanga, tukolerenga abantu bonna ebirungi, naddala abo bwe tuli awamu mu kukkiriza. Mulabe bwe mbawandikidde n'omukono gwange mu nnukuta ennene. Abo abaagala okwenyumiririza mu by'okungulu be baagala okubawaliriza okukomolebwa. Bakikola balyoke baleme kuyigganyizibwa olw'omusaalaba gwa Kristo. N'abo abakomolebwa tebagoberera ebyo amateeka bye galagira,
wabula baagala mukomolebwe bo balyoke beenyumirize olw'okukomolebwa kwammwe. Nze sigenda kwenyumiriza n'akatono okuggyako okwenyumiririza mu musaalaba gwa Kristo. Olw'omusaalaba ogwo ensi ngirabanga ekomereddwa, nayo endaba ng'omukomerere. Obanga omuntu akomolebwa oba takomolebwa, ekyo si nsonga, wabula ekyetaagibwa kwe kufuuka ekitonde ekijja. Emirembe n'okusaasira bibeerenga ku bantu ba Katonda abo bonna abagoberera ekiragiro kino. Okuva kaakano tewabanga muntu n'omu anteganya, kubanga enkovu ze nnina ku mubiri gwange za Yesu. Mukama waffe Yesu Kristo abakwatirwenga ekisa mmwe ab'oluganda. Amiina.